nti omuwabi wa gavumenti aleseeko ku bujulizi bwe basuubira okukozesa ku babaka ababiri n'abawawaabirwa abalala. Tuweereddwa obujulizi bwa statements 19 ezigambibwa nti ze zigenda okutunuulirwa. Era leero kooti emaliriza okumakinga empapula ezo okusinziira mu mateeka nga bwe kiragirwa. Era mu kiseera kyekimu baleeseko ne medical reports eziraga abajjanjabibwa abakeberwa obulamu bwabwe okulaba results ezo, era ne postmortem report eziraga ekyatta abagenzi. Wabula kye tusuubira era ekisaliddwawo kooti nti nga lumu September 2022 tennatuuka waliwo application efayiringiddwa olwabi lwa gavumenti side empaabi ng'egamba nti balina abajulizi abalala 17 abataagala kwatuukirizibwa amannya oba kulabika mu kamera wonna nga bagamba nti balina obujulizi obulumika ababaka n'abantu abalala. Era kooti egambye nti application eyo egenda kugiwulira mu kyama, oluvannyuma tujja kusobola okuba nga balooya batuwaako ku bujulizi obwo, naye ng'abantu abo tebaagala public oba abantu babeere nga babalaba. N'olwekyo ekyo kye tulinze, mpozi n'ekirala twongedde okuteekamu okusabira ababaka ababiri okweyimirirwa. Era omulamuzi n'agamba nti engeri gy'alina applications nnyingi kasooka atunuulidde dayari ye, then oluvannyuma agenda kubanga era atuwa olunaku.